obukulembeze oyinza okuba bunaku bwange nga saawabula principal ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba ng'ebeera promoted so obunafu temuteeka ku principal mubuteeke ku kiyaga nze munafu okubanga principal samu updatinga nti eno ensonga mbadde gisaba gavumenti egikoleko so sente sizaedika enzo sente siz'abantu sekinoomu wabula z'aba artist era nze nga minisita wa mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry. Naye Museveni anaaba atya gw'otasobola kuliirako kasente ke mu nkukutu? Akasente ka Museveni kalinga ng'empuuta kaleekaana. Edda nga tukyali batonge wammwe mwalidde empuuta ekiro. Enkeera bw'ogenda ku ssomero ng'essomero lyonna lirina okukimanya nti walidde empuuta ng'ereekaana. Kakati ke kasente ka Museveni. Akasente ka Museveni kaliko emizindaalo. Buli w'okalya kalina okugenda nga kalangirira nti onandidde. Tasobola kukuleka okeesaanye mu nkukutu. Tasobola kukuleka okalye nga tebakutegedde. Buli lw'okalya n'osirika eri ng'akuteekako akazito wange nga tetulaba mirimu. Nga tokola. David Talo yakaliira akabanga ng'era teri amusongamu nti owange oli akasente ka Museveni. Nga n'abandi twali tetukimanyi nti ali akasente ka Museveni. Naye Museveni yatuuka akaseera n'amuteekako akazito nti kakasente okalya naye nga tetukulaba w'okola. Sente zaffe tukuwa nnyingi naye otugattako kibaako ky'otugattako. Kakati ke kasente ka Museveni omwogezi omu yagamba nti Museveni alinga ng'omukazi omukadde ku mbaga. Omukazi omukadde ku mbaga nga yakkwanye nga gw'oli muvubuka mutongo omuliridde ebyokulya bye ku mbaga ebyo n'oyo yakabbiya n'agula n'oyo y'ekifi ky'enkoko n'agula. Kakati ng'ate oyagala muzinire naye eri mu kizikiza yakusendasenda n'akuleeta mu mataala n'akugamba oba toyagala kujja mu mataala nze ngenda kukwata akazindaalo nja sanguze nti nze ne gundi twagalana. Kakati oyo ye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni nono yiridamani abadde nga akalya okumala akabanga abadde nga akalya okumala akaseera paka Museveni lwamugambye nti nedda tongasa genda ko mu mawulire oleekaane nti oli akasente kange. Envadde gamba nti akasente k'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni kalinga ng'empuuta buli lw'okalya kalina okuleekaanira. Naye guno omwaka njagadde kano kawoningi nsooke nkayiseewo. Bannange omuntu yenna teweerimbikanga mu pozishoni yo. Oba oli munnaddiini, oba oli mukulembeze wa nnono, oba oli mukwano gwa Kyagulanyi, ofutyanke pulezidenti waffe, ofutyanke struggle yaffe, olowooze nti tunaakuttira ku liiso. Kino Hildamani kyali mu kukola olwaleero tukiyita kazannyo ka mmese. Emmese yeyokke ekuluma ng'onyumirwa kubanga ekuluma efuuyirira. Kati musajja mukulu ono okuvayo n'akola statement nti bannange musonyiwe nze principal bwe mbassaamu updatinga musaasire nze era temumunenya munenye nze neetissa obuvunaanyizibwa. Ali mu kkuba His Excellency Bobi Wine mu magezi yefudde nti yeeseetinzeeyo nti ye mukube ye kumba ali mu kutegeezako nti pulezidenti waffe tali updated. Bw'ojjukira ekigambo Eddy Kenzo kye yayogera ku interview emu gye buvuddeko mu busungu obungi ennyo ng'agamba nti Bobi Wine level gy'atuuseeko alina okubeera updated, talina kumala gavaayo googera ku kintu kyonna nga tasoose kifunako proof oba nga tebannamu updatinga nga tannakitegeera kyaggwereddewa kikyasembeddewa. Kaakati ne enono ani ono Hildamani azze ku confirminga nti Eddy Kenzo yali mutuufu. Omusajja Bobi Wine agwa mu bikopo, omusajja Bobi Wine amala galokompoka, omusajja Bobi Wine amala googera. Eddy Kenzo kye yayogera onazze kikoona mu stamp lwakuba kireetedde mu magezi amangi nga gwowa obwongo obutono tosobola mutegeero ga bannange. Hildamani yeefudde engabo eri omukulembeze waffe. Amasasi gonna ge bamusindikira asazeewo bambi yagamire waakiri galeme tutuuka ku mukulembeze waffe naye nga waakiri yaffe naye ng'ate tegatuuse ku mukulembeze waffe. Watani MP bannange twafuna Hildamani twamala ekyo bakiyita reverse psychology. Ogwo omuzannyo gwa mmese ekuluma efuuyirira. Ono yefudde nti yengabe defendinga Bobi Wine olunaku olwaleero naye nga miskini yali mu kuba pulezidenti waffe amusaanyeewo era ali mu koona stamp mu kigambo Eddy Kenzo kye yayogera
nti bannange omusajja tali updated afa gogera alokompoka bulokomposi level gyatuuseeko alina okunoonyereza kati ono najja bannange musonyiwenze era munenyenze ntwala okunenyezebwa kwonna temukuteeka ku principle kubanga nze ataamu updatinga golowooze nti ali mu defendinga tali mu kugumiza kya Eddie Kenzo tali mu mukuba Dr. Hirudamani bannange mutututte for granted obugumiikiriza abaffe mubututte for granted teri abagaana kulya ssente za Museveni mwasalawo mu Uganda mugigabane naye ate bano abali mu kuginunula wallahi temubasimbirako mpeke za kasooli mulya ssente zammwe mwesaanye naye ffe MP yeetu yisa bubi naddala nga tuli bayala Hirudamani MP yeetu yisa bubi mu Buganda okkirizibwa okulya naye tofuuyira ku lujjuliro ekyo kyoli mu kukola oli mu kufuuyira ku lujjuliro sebo bwe badde eno pulezidenti wange Mr. President w'oligwa wendigwa bwe badde mu public bamuswalira okumuyita president principal ng'akati akaggala ewaabwe nno oluggi principal bannange nze ssaamu updatinga we babeera naye bamuyita president naye mu public bamuswalira okumupromotingayo nga president omulonde principal nze ssaamu updatinga principal oyo president kyannaku nnyo kya buswavu nti omuntu agamba alwanyisa Museveni era ali ku opposition nga ne ku opposition kwali astanize mu nuupu mwennyini naye ng'awulira aswala okuyita His Excellency Bobi Wine president we ng'era akyasobola okukuta ne gavumenti nga Lutabaguzi Paulo Simakula ng'aliyo ku lwa kaadi ya DP wallahi taswala kuyita His Excellency Bobi Wine nti ye president we nga buno obubwa we yayola buwulira mu public bumuswalira okumuyita president abo be bantu balamu bw'omulimu gwe yankola ngukoze bulungi ogw'okuyansindika nsakira abayimbi mu gavumenti oh my god meeting eyo yatuula wanga akusindika osakira abayimbi mu gavumenti mwagituuzaawa mwasisinkanawa okuva ddi nga Bobi Wine aliwo okukola ku nsonga z'abayimbi so si z'Abannayuganda in general okuva ddi nga Bobi Wine akulembeza bali yaddeko so si abali obubi ddala gwe okuva n'okola statement nti His Excellency Bobi Wine yakusindika osakira abayimbi mu gavumenti tekiba nanjawulo kugamba nti Papa yasindise Bishop musabe wa Mama Fina asakira abakristu for real Father asobola okusindika Bishop musabo kubanga ffe tuba muzikiti oba tuba kanisa wallahi government sabo kati mbuliro yo Papa wawa asobola okusindika Bishop musabo nti genda osakira abakristu ye wasigadde essuubi lyaffe lyokka era nga mu bantu bonna boyina okusakira abasookerwako ddala bayimbi era nga alina kusindika mu gavumenti obasakire Hirudamani watuswazizza nnyo wallahi obadde kyakwenyumiriza obadde omuvubuka omuto omugezi atalokompoka asengejja era nga weegombesebwa bangi nnyo naye otudisappointinze nnyo jjukira mwaka gwa 2019 Bebekulu bwe yali akumezeeko ba yali 2018 byobukusolo biri nyenkanda buli omwana anoonya wagenda kwesimba Bebekulu n'aleeta akatambi nga bakuwa ssente ezatubonga naawe ffe ne tugamba nti nedda twagenze mu mugga ne tunaaba ne tutukula ebyemabega twabireseeyo byemabega eyo peji twagikuddemu mu kitabo kyaffe ne tukyatunuulira oli yali avaawa oli yali ki katutandike olugendo olupya era ne tulutandika regardless oli yali awagira kibiina kikubanga nuupu oba people power mu budde obwo yali mwana nga talina bammemba babe okujjako ng'alina kusaka mu bibiina ebirala bye yasanga nga NRM bwe yajja mu DP ne UPC ne mu Jema ne mu Conservative Party naffe bwe kyali tetwatunuulira ono yali wa yasomera ku zaani yayita waani naye twali
oba macho obuzava nti titwetegereza nnyo ku bantu kika kibe twesembereza kubanga ffe twalowooza nti bano balokose bazze bayambadde eddiba eppya amannya gaabwe gasanguddwa mu bitabo by'ebibi ne gateekebwa mu bitabo by'abatuukirivu amannya gaabwe gasanguddwa mu bitabo by'okufa ne gateekebwa mu bitabo by'obulamu naye be bano abatumalamu essuubi gwe bw'okeera n'oyimirira nga MP wa Nuupu okota nojja n'okola statement principal yansindika mu gavumenti nsakire abayimbi omuntu wa wansi oyo alina essuubi mu His Excellency Bobi Wine agenda kutunuulira atya era agenda kugamba ki era bano abagamba nti Bobi akolera Museveni oba bawadde emboozi oba bawadde ki oba oyambye His Excellency Bobi Wine oba omunnyise Bobi akolera Museveni abantu ne bavayo ne badefendinga nga bakiraba tekisoboka then gwe nojja yansindika nsakira abayimbi mu gavumenti kigattako kitoolako era n'omuntu wa wansi alowooza nti oliri essuubi lye n'ogamba nti ate gwe baakusindika essuubi lye lyakusindika ogenda mu gavumenti osakire bayimbi era ne kiraga nti ssente biliyoni 13 n'omusobo ozigjeeyo n'oziteeka mu nsawo y'abayimbi akabonero ak'essimbalala nti ono yakusindika alina n'obusobozi obusakira abawejjera amalwaliro obusakira abamulekwa fees bajja kwebuuza lwaki teyasakira ffe lwaki teyamutuma kusakira ffe munnabyabufuzi mulabe edduka ono ekintu kyali mu kukola statement ya seconds nga 42 ntono oba nnyimpi naye mpanvu ate nnene nnyo era etegeeza kinene nnyo ekyo nkikubuulidde ggwe munnayuganda oli najja mbonsakidde bayimbi naye nga neemawokota gyakiikirira wakyaliyo abatuuze abanywa amazzi n'ente nga basena mu bidiba amazzi ge bafumbisa amazzi ge banywa amazzi ge bajja mu caayi nga basena mu bidiba naye mbuye kye yalabye kusakira bayimbi biliyoni 15 mu gavumenti emawokota waliyo enguudo wallahi ya Mungu nga ziringanga ennimiro mwe bagendo simba kasooli ng'ebinnya bimaze ossimibwa oba ennimiro mwe bagendo simba ebitooke ng'ebinnya by'ebitooke mwe bagendo teeka endu bimaze okusimibwa ye mawokota mulimu amalwaliro mangi naye amalwaliro agatalina ddagala bakyala bameka abafiira mu ddwaliro ly'empigi awo nga bagenza ozaalirawo bantu bameka bagenda mu ddwaliro ly'empigi ne batasangawo yadde panado mu kifo ky'okwogera ku bizibu ebiri emawokota osona abuuse nsakira bayimbi mu gavumenti then bwe tubaga nti musisinkana Museveni ng'owakana kaakati mbuuza gavumenti wagijjeeko otya ssente ezo nga temusoose kusisinkana era lwaki wakweka ebifaananyi mwe mwasisinkana ne gavumenti goba oba kyewali okola kyali kituufu kubanga muganda wange okujja mu gavumenti biliyoni 13 nga tosoose kusisinkana kaziga gwe bayita nannyini ssente kikafuuwe ano wembuuliza sebo omukulu mwasisinkana wa era lwaki wakweka ebifaananyi by'ensisinkano bw'obanga ddala okimanyi nti kyewali okola kyali ku mulamu akkiriya bwe balya bwe bajja bakuba empi bwe balya bwe bajja bakuba empi bwe balya bwe bajja bakuba empi tetugenda battira kulisa tayirida maani gwe abala bonna baali mu His Excellency Bobi Wine not you abala bonna baali mulabisizza abala bonna baali mukubye but not you omwana mu kuziika mu kusabira omwoyo gwa Franka ssente za foot soldier yafukamira ku mavi n'agamba His Excellency Bobi Wine nti Mr. President tukusaba nyigamu Mr. President tukusaba nyigamu era Mr. President sebo njagala nange okusaba statement yoyo omwana oba okusaba kwoyo omwana kulowoozeko Mr. President abantu b'endaba abasinze okugenda mu ntaana kisa
nze nina ebijja byendabye ng'ekyabatta kisa ng'era mbisongera ne ku mwana wange nga tugenze mu kyalo tyojjajja omulaba omanyi olumba olwamutta kisa Mr. President nyigamu omuntu oli lwanalowooza nti era talina kyajja kunkola nze Museveni ampadde akawumbi kange kakati ate Bobi Wine anankola ki talina kyajja kunkola Museveni ampadde akawumbi Mr. President nyigamu Mr. President kisaasuse Mr. President abaana beefudde obunyonyi obwevugira ku ggwe abaana banaatera na kuzimba ku mutwe bewayagala bewayola bewalaga ekitangaala bebaagala okugenda ku mutwe bakuzimbeko bakwevugireko bakole kyonna kye baagala olw'okuba tewali kyogenda kubakola Mr. President foot soldier yagamba nyigamu Mr. President weetaagamuko okunyiiga okw'enjawulo ate naffe abantu ba bulijjo ab'omu constituency wava abantu abalinga bano tubawadde nnyo eddembe Irudamani watunulya twakagabo ng'ayogera byayogera byonna n'addayo mu constituency n'agadaala n'ayitawo nga teri amugambako nti okola ki kimotivatinga noono n'agaa kisoboka kati twakagabo yeeriira ssente ze teri amugambako kyokka nze omusajja nsuubiza akawumbi kange neekutyera baani abagenda okunkolako ekikyamu tewali era nja kuddayo nkumbekumbe nvimbe mu constituency tewali kye bajja kunkola nammwe ab'omu constituency munyiigengamu muteeke kuba MPs bammwe akazito MP bammwe abasobya bwe bajjangako eyo gye muli ekyobakolera mukimanyi muve mu muzannyo muve mu kusaagirira ekyo bakolera mukimanyi bagenda kugamba nkuma mmulira abantu yes kikambwe kigenda na kikambwe omuntu ngoye wajjajjayi mu musakate kibooko koti etuulirewo bagutyemulirawo era ekibonerezo kigabirwewo mwena mmwe we mutanyiige si Bobi Wine yekka yalina okunyiiga nze nina okunyiiga naawe alaba vidiyo eno olina okunyiiga abantu bano ffe tulina okubeeteera mu mpisa ffe tulina okubateeka tubaagala bo tebalina tuteeka batwagala kubanga bossi baffe tebacontributinga ku kye tuli baali badde babossi baffe singa services babadde bazireeta oba singa babadde bateesa ebitugattako nga community baali badde babossi baffe naye fe ababatwala mu parliament eyo gye bafunira omusaala omungi ennyo ne gutaddako na mu constituency ne gutayamba na kunkyukakyuka kitegeeza yeffe babossi baabwe tebatuteeka we batwagala yeffe abalina okubateeka we tubaagala Ameriya nze kasanga laba enkolagana y'abo ababiri ng'eri diipu nenga newankubadde bakazi bajja basobola okukolagana naye era wabaawo we bakoma mukyala mukulu tayinza kwagala nnyo mukyala mugole 100 ku 100 era bw'obalaba nga batinka nnyo manya waliwo ekiri mu kubalibwa waliwo ekyenjawulo either bateesa kutta bbaabwe nange bwe nalaba Ameriya enkolagana gy'akolaganamu ne Irudamani I know that would be a mature politics but not in Uganda politics means enmity bwe bajjayo asisinkana eyamugjayo ne beewazihaaga ne beenyumiza ne boogera kino na kino kitegeeza ki mukasi mujjo ono ng'akolagana nnyo ne mukyala muto tebaagala kutta bbaabwe kubanga ffenna tukimanyi nti kyali badde okke politics yali badde nga wakolagana wa buweereza naye si mu Uganda politics wa Uganda si gwe omusingi kwe yazimbibwa lwaki bano bakolagana nnyo there is something waliwo ekintu ekiri mu kupulaaningibwa naye ng'ate kisobola okusaanyawo enkyukakyuka n'omukulembeze waffe omulonde watch out Irudamani sikwogerangako era mu buli kyokola mbadde nkuwaana buwaanyi naye bwe nali omuto maama bwe yankubanga emiggo yankuutiranga nti naye bw'olizaala abaana ababo olimanya ensonga lwaki nange mbadde nkukubanga kakati naawe
singa gwe abadde mu bigere bya His Excellency Bobi Wine obadde ojja kumanya ensonga lwaki nkugambyeko bannange tubakooye buli kimu omusajja akibawadde mirukadi yagibawa mugende muli miliyoni ya 3 buli mwezi kumwe tekuli na mwana futu soja ali kujuya mwe naye nga futu soja akola omulimu gw'amaanyi eri ekibiina n'okusinga mmwe gwe babuuza abo muba MP bo driver of futu soja mu business zo mulimu abaana baffe bameka balina obuduukaduukawo bayirudamaani naye temuli mwana waffe n'omu balina bu business obwa amatakisi obwa bimotoka obwaki temuli mwana waffe n'omu naye ng'omwana waffe akyalwana okukuuma ekintu ate bo mwe bajja ekyokulya ate ye ayagala okukisaanyaawo mwegendereza abaana banyiivu si banyiivu olwekyo kyemuli naye enkozesa y'ekyo kyemuli nga mwagala okusaanyaawo ekyo ekyabafuula kyemuli wallahi abaana banyiivu gwakooye omulyango muggule genda abajega ba NRM bajja kujja mugenda tutamya struggle mugenda ate baba ba NRM neteri wanubwa twakuŋŋamba nti mugenda tutamya struggle ng'ayagala ogisaanyaawo alaba omukulembeze mukama bamugambako mugenda tutamya struggle mugende mwebibanga ebizibu byabaleeta mu struggle nga bwentero kyogera byaggwa mugende kubanza obulumye bwandeta mu struggle tebunaggwawo bwakuŋŋula nsi yange nga nvaayo ntya neŋŋamba gundi ogenda kututamya struggle ng'ensonga eyandeetamu tennaggwa gwe yandeeta mu struggle gwe gwesimbako olukongolo oba njagala kwekwasizako bwekwasiza kunoonya exit na soft landing mu NRM nkiddamu ne bw'oliba mukulembeze wa nnono ne bw'oliba munnaddiini ne bw'oliba mukwano gwa Kyagulanyi ne bw'oliba muganda wa Kyagulanyi nja kukukuba kasitandira bangu owaba train ina kutambulira ku buuma si ku luguudo bwe nkulaba ng'ova ku buuma nga nkukubirawo sitonnyumiza ebyo mbuuza Mickey White